Abannayuganda bannange bonna omulango nali bakubidde timuve mu bigambo era mwembeebaza nnyo nti kya mukisa mulungi mututte obuvunaanyizibwa ne mugamba katujje ku nsonga tulabe ddala ki ekigenda maaso. Kati ekyo ekibuuzo ndowooza gwasobola okukiddamu obulungi gwalabyeko tikase ekisaawe kisanze kikola ki kizimbibwa. Naye nga njagala okuwa Abannayuganda bannange bonna obukakafu tekisaawe kyo nja kizimba because this is not just a stadium naye am creating a legacy. Njagala nnyo okwerasipetinga eri Bannayuganda bannange naddala abavubuka nti bannange ebintu bisoboka ate buvunaanyizibwa bwaffe nga Bannayuganda okukulaakulanya ensi yattu Uganda. Singa tuba tetuvudde eyo ne tuteeka mu maanyi nga ffe Bannayuganda kukulaakulanya nsi eno then tuba tugirekedde ani. Kisaawe ekyo tujja kizimba kigenda kuba kituuza abantu emitwalo 3.5 ate kigenda kuba kinene nga kiriko ebisulo hotels waggulu, kigenda kuba kyeccommodating other sports boardrooms and offices. Kugamba njagala kukola ekintu nga kyekisingira ddala okubeera eky'omutindo si mu Uganda mukka nene mu East Africa yonna okutwaliza ewamu. Kino ekisaawe kiriko historical background kyovola bakiyitawo Memorial Stadium kati erinnya liyinza osigalayo naye ng'ekikulu kya byonna kisaawe okuzimbwa na Bannayuganda kyeyagalira mu kyekisinga obukulu. Kisaawe kigenda kutwala obukadde 49 obwa ddoola bwe bombi ndowooza nga 170. Nze natwala obuvunaanyizibwa ne mpandikira Bannayuganda bannange akatabo ke bayita Success and Failure Based on Reason and Reality. Enkulaakulana y'omuntu yenna gy'afa akoma etandikira ku bwongo. Omuntu kasita weeteekamu embeera efumiitiriza Katonda akuwa obusobozi obulongoosamu ebyo by'okola mudda ne ssente ne zijja. Nze njagala nnyo okulaga Bannayuganda bannange nti ddala kituufu kikola ki kisoboka. Kati ekyo ekyokuwakana negativity and productivity are the major factors that have limited prosperity of Uganda and Africa as a nation at large. Bannayuganda mutandika okwekkiririzaamu. Ke katabo ke nawandiika wammanga era naali ku by'omulanga mwenna mukasome. Nze akatabo saakawandiika kulagira kyakkola naye njagala nnyo kakisitaatinga obwongo bwo ogende mu mbeera etakoma kulowooza wabula egenda mu kufumiitiriza. Okulaba nti gwe ng'omuntu olongoosa obulamu bwo ng'omuntu kyokudda okuwakana ate ebyo si bibye ate ekisaawe nkizimba. Ekyo nze ekyokuwakana siba kimalirako budde kuba it is not a realistic fact. So why should I discuss it in the first place? Naye nga ekikulu kya byonna kanzimbire Bannayuganda ekisaawe nkiteekewo ate nammwe mundabireko muleme kuba bukubi mu ngalo nti hamu ng'akikoze. Ffenna tusobola tukwataganyize wamu tudde mu mafactory tudde mu makolero tugende mu agro-processing and value addition tulabe nti ffe omusingi eggwanga lino kolikola ki kuliyimirira. Ssente teziriiko myaka, ssente tebazipimira myaka olaba n'obubeera ozisikidde tosobola kusikira biliyoni n'aba nebeera nga yo. Kati ekyo toyina era kye ŋŋamba endowooza tosobola gipimira awo nti myaka gya muntu. Omuntu yenna singa by'okola biba bituufu oba birambulukufu ofuuka magnet okusika ssente eriggwe ne buli woolaba nga ssente zina kizigeza tonnakola kimala kulaba nga zijja eriki eriggwe. Nze nkubira abavuka bannange omulanga mutandika okwekkiririzaamu ebintu by'okuwakana nti kisoboka sisoboka olina omusanga nga awakana nti hamu kizimba atiisiti nfa kati ofe kuki oba onaafa emirundi emeka oba onaafiira mu bintu ebitonotono bwebityo. Mbakubira bukubizi mulanga nti bannange nga mulaba nkikola nammwe musobola okukikola. Kyovola mbawandiikira akatabo Success and Failure Based on Reason and Reality nga ngezaako balaga kiwammanga kyenkola nammwe kye musobola okukola okulaba nga mwesitula ng'abantu naye nga mudda musitula n'eggwanga lyammwe n'abantu abaliraanye okutwalira ewamu.